kkiriza Mukama wekkiririzeemu. Kkiriza Mukama wekkiririzeemu. Bw'okkiriza Mukama byonna ebibadde bikubulako biba bize. Bwe wekkiririzaamu akuloga aba yeeroga. Okwekkiririzaamu ye self confidence, believing that you can also make it. Nokkiriza n'ogamba nange nsobola, obanga luwo omulala yasobola nange nsobola. Ekyokubiri, ne bwe watabayo gw'olabirako weeweeyo gw'abalabirwako. Abasajja bonna ab'amaanyi be tusoma be basooka. Daniel agenda mu bunnya bw'empologoma nga twali mulala yabugendamu. Shadrach, Meshach ne Abednego bayingira omuliro nga twali mulala yaguyingiramu. Yusufu akkiriza okuyingira ekkomera ery'omunda nga bamuwaayiriza nga talina gw'amanyi gwe bali basumuludde. So kikulu nnyo okuwuliriza obujulizi bw'abalala ne tukkiriza nti bujja tubaako, naye kikulu nnyo okubanga banaalabira ku ggwe. Yimusa emikono gyo gigole bulungi waggulu koona kuneebawo omulabe ng'agolodde emikono gye. Saba essaala mu nnyumba ya kitaawo balabire ku ggwe. Saba essaala. Nze essaala sizikoowa, obulamu bwange babuyita essaala. Obulamu bwange kusaba, mugambe Mukama balabire kunze mu nnyumba ya kitange, balabire kunze bakoligi bange, balabire kunze be nasoma nabo, balabire kunze be nsaba nabo, balabire kunze be mpeereza nabo. Kitange nkikusabira ddala, abasumba balabire kunze bakkirize nti oli mulamu era kisoboka, nga balabye bujingo by'omukoledde ate nga balabye bujingo by'omukozesezza. Balabire kunze taata, balabire kunze ne bwe ndiba nvudde mu nsi waberewo abasoma ebyafaayo bagambe naye Katonda wa bujingo gwe twagala, nga bakuyitira mu mulembe gwabwe nga nze wanzijulula dda najja dda gy'oli Mukama. Balabire kunze taata. Yimusa emikono gye waggulu balabire ku ggwe. Waayo ebintu nga 5 oba 6 byogala balabire ku ggwe. Sabayo ebintu nga 5 oba 6 oba 10 oba 14, tuli mu kisibo kya nnaku 14, balabire ku ggwe. Balabire ku ggwe that it is possible. Balabire ku ggwe Katonda nga bali omulamu. Balabire ku ggwe mu linnya lya Yesu. Balabire ku ggwe. Gwogo baba balabirako. Yimusa emikono gyo mugambe nze go baba balabirako nti ennyonyi esoboka, nti edduuka lisoboka, nti supermarket esoboka, container zisoboka. Balabire ku ggwe. Balabire ku ggwe nti miliyoni za dola abantu babeera nazo za abantu, si za bisolo, si za biti. Balabire ku ggwe nti miliyoni za pound, miliyoni za euros, miliyoni z'ebintu, miliyoni za sente zisoboka. Balabire ku ggwe nti omuntu asobola okuba n'obugagga ne butamufuga. Balabire ku ggwe nti omuntu agaggabala n'atafuna malala. Balabire ku ggwe nti omuntu byonna ebyensi kumpi aba abirina n'asigala ng'ali down to earth, n'asigala ng'ali humble. Balabire ku ggwe nti omuntu afumbirwa n'asigala ng'abalala bassaamu ekitiibwa. Balabire ku ggwe nti omuntu awassa n'asigala ng'abalala abalabanga abantu. Balabire ku ggwe nti omuntu asobola okuba n'amafuta gonna naye nga yeeyisa mu ngeri ya bulijjo. Kikubeeko mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu kyanirize mu linnya lya Yesu. Balabire ku ggwe nti ebirooto ebinene bibaawo ate bisoboka.